Yes, alright. Nkulamusizaako nnyo, nkulisaayo nnyo gy'obadde otambulidde mu weekend. Kaakati Inspector General of Police bwandiba nga bumukeeredde oluvannyuma lwa Uganda Law Society okuvaayo ne batowa order okugondera amateeka ag'essiga eddamuzi. Bagondere kye bayita judicial rule. Singa kanabatanda ne bajeemera ebiragiro by'amateeka n'omugaso gw'amateeka kajja kubajjuutuka. Tukimanyi bulungi nnyo okuva akalulu we kaggwa. Poliisi oba ebyokwerinda byateekebwa mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okuva n'olwo paka na kaakati bakyusaako bukyusa bwe baleeta abali kalenti bwe babajjawo bwe batwala abalala. Kati okusinziira ku Uganda Law Society bavuddeyo ne bawandiika ekiwandiiko ne bawandiika ebbaluwa nga bagiwandiikira Inspector General of Police nga bamugamba withdrawing security agency yonna yonna eri ku maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era babagambye bavakeetinge bave maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era nga ekitongole kino kigamba kimenya mateeka obutagoberera biragiro na nkola eri mu kitongole eky'essiga eddamuzi. Era nga bagamba IGP Inspector General of Police mu bwangu aggyeyo amajeege ebyokwerinda mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe kinaagaana bajja kisasulira. Era bamugamba tebamusuubira kubanga agenda kuwalira olw'ensonga nti nno tuli mu ggwanga demokrasiya ng'amateeka gakola. Obutanyoomoola biragiro by'amateeka ayina okugondera withdrawing amagye oba abasirikale mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Hanno nno ebbaluwa eno ewandiikiddwa Deputy Chairperson Anthony owa Uganda Law Society nga bagenda maaso n'okutuuza ku Inspector General of Police akazito abannyonnyole akana n'akataano amagye ab'okwerinda bakyakola ki mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye opposition figure azze agenda mu maaso n'okulumiriza gavumenti okubanga akalulu obukyanga akalulu kaggwa gavumenti yeesibye ku nsonga y'omuggalira n'omufunza okubeera ewantu owamu, ng'era ng'agamba ebigendererwa byabwe byakubanga bakimanyi nti ekituufu tebaafuna buwagizi era nga batya okubamaamulako obuwagizi buno bwe beeteekako. Kati ssaawa zino jjukira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yabatolokako taliyo mu maka naye twebuuza bakyakuumiddeyo ki? Be balina obuvunaanyizibwa bw'okukuuma famire ya Robert Kyagulanyi Ssentamu? Panjagala nkujjukiza ejjujjo ly'abalamu. Famire ya Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yakwata ekkubo ewubeyo olubulu lw'ekigere mu maka ge okusobola okutwalira ku famire y'emmere n'okulaba ku bamulamu baabwe, naye kyabamalako enviiri ku mutwe nga ebaakwerinda aba security baabagaana okutuuka yadde ku kikomera era baakyukira mu kkubo ne babagamba baddeyo, tebakkirizibwa kuyingira awo. Tetumanyi poliisi oba gavumenti kikyekweka ekiri emabega w'ensonga eno yaki Robert Kyagulanyi Ssentamu bamwetaaga ate nga poliisi y'emu oba nga gavumenti y'emu yeegamba nti terina kyemwetaaza naye nga bakyaguumya ewuwe. Kati ki kye bakuumayo era ki kye bakyetaazaayo? Kakati wano we bitusobedde kyobola Uganda Law Society evuddeyo n'eddoboozi ery'omwanguka ng'ebalagira baamuke amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okuteekawo eddembe n'obutavumirira ddembe lya buntu, okuweewala kye bayita human rights abuse oba violent, bave mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe baba nga balina kye bagaagaza bayite mu mateeka ate nga bawandiise written document okuva mu kkooti, bafune documentary okuva mu kkooti ebakkiriza ebawa omwagaanya n'ensonga lwaki bagenda bbeera mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'essaawa zino
Uganda Law Society egamba temukkirizibwa. Ebyo nga tukyabitadde awo tukimanyi bulungi nnyo nti Robert Kyagulanyi Ssentamu akyali mu hide, akyali mu kwekweka oluvannyuma lw'okubeerawo controversy ebikontana mu gavumenti nga sectors ez'enjawulo zeeyawuddemu, ezimu zigamba Robert Kyagulanyi Ssentamu tetulina kitumwagaza aveeyo mu kwekweka kwaliko addeyo mu maka ge. Abamu nga bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu bamulabirako baagala kumunyweza. Mu ngeri era y'emu gavumenti y'emu yeetega emisanvu mu makubo gy'abaalabiddwako ssaako ne okwongera okudiployinga amagye mu maka ge. Katwebuuza which is which, ki tutwale kiriwa? Gavumenti efuga abantu bameka? Ye ani atowa order tugendere ku yaani? Kati eggwanga lyaffe lituuse liri ku paniki, liri ku fear, kubanga liraba ne bano aba human rights advocates okugeza nga Uganda Human Rights Commission, Uganda Law Society, bonna bagenda tandika okwesobola olw'ensonga nti bali ku bunkenke. Bajja babuuza bino nga bigwawo mu ggwanga lyammwe mwali luddawa, mwali mulabawa? Kati ayina okuddamu ensonga zino ssaawa zino gwe batunuuliza akazito ye Inspector General of Police annyonnyola 45 lwaki amagye ge abasirikale bakyaguumye mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yowa eki kye bagaagaza kakati nno embere ngaawo webagagidde. Inspector General of Police tannavaayo kwogera ku nsonga eno ne tukiwa gye bujjako ajja kujja clarifying lwaki amagye ne poliisi bikyaguumye mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde taliiyo, ate nga gavumenti yennyini wa poliisi yennyini egamba okuba nga terina kyemwetaaza. Tetumanyi oba baagala kumukuuma, baagala mu providing la security, ekyo nakyo teryamanyi kubanga gavumenti tennavaayo clarifying nsonga lwaki ya deploying amagye mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nagambye oli ku Yugi Updates TV kosinza obanga otuwuliriza kujjukizaamu gwagala otweyungako kirya wansi w'ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo. Kakati ye Robert Kyagulanyi Ssentamu eyo gyali yenna abasakasiiri abagamba mukole bye mukola naye nze mbalaba, wabula nja kujjira mu kaseera kange akatuufu kensaanidde okujjiramu, so sigenda kujjira mu biragiro byammwe, sigenda kugondera komandizi zammwe. Mwino kitegeera nti nze Robert Kyagulanyi Ssentamu nze yatwala obuwagizi era nze asaanidde okutuula ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino Uganda. Kakati nno awo emberenge weegagidde gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abula ekibuuzo kye twebuuza, aba Uganda Law Society singa Inspector General of Police alemererwa okutuukiriza order eno ey'okuwithdrawinga militants mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu kyekiddako? Kubanga ffe twakoowa okuwulira nga boogera boogezi, twagala otubalabirako nga baakitinga ebigambo baboogedde babiteeke mu nkola, tutegeere nti nno mu Uganda twafuneyo ba advocates abalwanira eddembe ly'obuntu, abalwanirira munnansi nga taliiko ayamba, naye ebyo banaate babikoze tukyabuusabuusa nnyo independent zaabwe, ministries zaabwe nti tezinnatuuka kwefuga wabula zikolera omuntu omu. Chairman wa Uganda Law Society Semakadde tannavaayo kwogera ku nsonga eno. Wabula tukyatunuulidde embeera nga weeri era Inspector General of Police tumulinze tuwulire kikyagenda okwogera ku nsonga eno. Ensonga zino azimanyiiko oba tazimanyiiko? Mande kimugana kuvaayo mu lujjudde ne yeegaana aganze ensonga z'okudeployinga amagye n'abasirikale maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu sibimanyiiko era simanyiddeko mayitire yadde n'akatono. Asobola okukyogera mu kamera. Si gwe gusoose, tukimanyi bulungi nnyo wano ba high commander officers okubanga boogera ebigambo ebitalina mutwe na magulu. Kati so tuweewuunya okuva ng'agamba nze sibimanyiiko, simanyi oba gye bali oba tebaliiyo. Oli ku Yugi Updates TV kubadde osinzirira, mbaagala nnyo, tujja kuba nga tukomawo.